gwerekeze tulabenga bwe tulaba ensonga yaffe twajja kunoonya sente tewali kirala kitwanona mu kibuga tetujjanga mu kibuga kukwegattako tetujjangako mu kibuga kwegattako naawe twajjako mu kibuga kwegattako ana ate lero nabyo obwanga yabuleetedde nnyo principle bw'ate era ati kyayimula ba media buli muntu gwalaba anoonyaho ku yonna gye yeekwatako alina kulipira Kyagulanyi buli alina akasonga kayagala okuba ng'akola ki ng'ayisaawo senga anatandika obutandisa nateka kukwatira ifu natandika okwetoggola ebiga agenda kugamba kyensi naye oli wawulira mu buli zinnya Kyagulanyi kimwayizibwa okuyibirira mu bwati n'alaba naye n'amuyitako era bagenda kwerabaga aliwo naawe mulaya oli ayitewo agende kuki kubanga gwe ddi wali omu naye nga teddakola ifu ng'alina kyagamba ekya bw'aba tavuma muntu aba yeewemulira bibye olaba bagaggawala tebalina bivulu tebalina we bayimba tebalina we bayimba basajja battu tusimbye buli wamu oluseke tutomba ndabyabufuzi tunoonya riziki otegedde tugeze buli wamu twagadde n'abakazi abakulu mu covid n'oyagala omukazi ng'alinga jjajjaawo ng'otya n'okumwambula ofune kyolya zino embwa ziremeddwa tutegeera bisiraani mmwe ne twagala n'abakazi abakulu ng'otya n'okumwambula zino embwa abaana b'abantu bali ebisiyako kiyita mirembe gwe omanye ensikyeko z'abantu omanye ensikyeko z'abantu gwe nyoko bigenda bituteekake omanye ensikyeko z'abantu omanye ensi weetuusa abantu temugenda kutuleetako lugezigezi abantu babagamba muleke abaana bagende bakole the more you attack us the more you lose omusuubira okubulira yabadde akusomera yabadde akaayana mutuleke tuyimbe waki baganda bwe tebakuyimbira anti ye ayimbire omubuzi weno si bayimbi okitegeera era ssuba amwegomba kujja nti ayimbire eno mbiraawo eno wafa abaana bakuba endongo tobalaba tibasawe balinnya ku stage bakabakwe balinnya ku stage bapalaso ozanya n'okuzanya njalolage campaign yaffe bakyo yonna omwana yali ayimbye nga bali bati balinga batunula ku accident ani bwe sikukwata nfiirwa abaana bange babiri bwe sikukwata nzira ku mange gennagatwa Sabirina ne mwebakako mukunja bwe sikukwata sisibangako muntu ndo awunira odingira video oyo nze ngendo musiba ali ne mukunja ono gwe yerigizaako naye amugenda essiro Pazo ayenda kusiba mukunja ku ngeri gye yalayiddemu ayagambye oba atamwetondera yalayidde okulya ekika kyonna n'ebyo bulijjo abirayira oyo ye bajja kuleppuka bayinza okuba nga alegiyemu Pazo na mukunja kati oli gwabajja mu mboozi Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu lyennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Bano bemmanya bakira mu by'okugula n'okutunda ettaka n'amayumba bo beesigwa be batakusiba kiwani Connect Properties be bakuyunga ku maka gagolubererako ne kole naye ekibanja mpola kati beeyune munywani Tusange ku office zaffe ku Kampala Road ku Mabirizi Complex ku mwaliro gw'omusanvu ne Nansana ku Mastowa ku kizimbe okuli Opportunity Bank ku mwaliro gw'okubiri oba tukubire ku ssimu naawe osobola okufuuka landlord n'ekyapa kyo mu ngalo. Connect Properties. Kale kusema official na josinzira okubanga atotulaba subscribinga ku mukutu guno okusobola okubanga atofuna videos ezifaanaganako bweziti najo wanga ya bitundu byensi nkubuuzaako ne kubaza okubeera nga atotwegasseeko
Millennial Logistics bannange ali eyo ng'olina ekirooto ekyokusuubula e China. Oyinza obba oli musuubuzi ng'oli Kampala naye nga kakati okooyo okugulanga ku banno oyagala kutumya butereevu e China. Osobola okubanga wakikubyemu nga kati olinamu ku ssente ng'oyagala kutandika kusuubula China. Bannaffe aba Millennial Logistics ekyabaleese kuyamba kugatta kubeera bakayungirizi wakati w'omuguzi omusuubuzi ne gy'asuubula. Oyinza okuba ng'obadde osuubula ng'osuubula mu maduuka e China kati ng'oyagala ku advance ng'otandika okugenda okusuubula mu makampani. Waliwo ayinza okuba nga omaze okugula ebintu byo oyagala bitambuza kuva China kutuuka Kampala. Nebya clearing na buli kimu tusobola okuba nga tukuyambako. Millennial Logistics nyoba nga tekutegeeza nti details zaayo ku screen okwo kweziri gwenna omusuubuzi yonna gy'oli nga wandyetaaze okuba nga otandika okusuubula naddala e China naye ng'onoonya abantu abatuufu ab'okukwatagana nabo beera nga ate obeekwata okusobola okuba nga ate ebisingawo obitegeera. Kale kaakati njala kuba nga ate nkutegeeza ku bannaffe aba Azul Tours and Travel abo nno kyabaleese kuyamba ku ggwe ayagala okutambula naye nga toyina knowledge kumala kutambula. Waliwo abantu nga balina omukolo gw'olina ebweru bakuwadde invitation naye nga ebiddako tomanyi kyakukola. Waliwo abamu nga olina weeyagala okugenda naye nga tolina invitation tomanyi kituufu kyakukola jangu. Waliwo omu nga invitation yogirina appointment baagikuwadde naye nga paperwork tomulina weetaaga omuntu agenda okuyambako okuwa paperwork agenda okuyamba okunnyonnyolako gy'ogenda okusaba visa bagikole ki bagikuwe. Tuyambako ku booking hotels kubagenda ebweru w'eggwanga okubapikinga ku airport nga batuuse n'ebirala bingi nnyo bali kukyengera mall awo ojja okuba nga obasanga ku namba yaabwe y'essimu. World Cup group stages zaawedde anytime from now kugenda mu kukuba kufuna ebibinja eyo tunamala zino preliminaries tugenda mu bibinja naye linki y'abaagala okulaba empiira gya World Cup yatandise abantu batandise dde okwewandiisa. Oyinza okuba ekirooto kyagendako mu America kulaba World Cup. Tukuyambako okubuukinga then time wenaaba etuuse ate awo tumanye oyagala kulaba mupiira ki ogwe gujja otuyamba ate okutandika okwapulayinga ku visa ate tugende. So banaffe aba Azul Tours and Travel bakutegeeza nti bakuleko okusobola okubanga ebisingawo bitegeera. Kale ne bannaffe Rosemore Beddings abasangibwawo Kasubi otuka ku bitaala nga gene Namuŋŋona ogenda obbasanga. Ensonga gye bakolako bakuyambako kutereeza ekisenge kyo. Buli kimu kyosulako kyoyambala kyolinnyako nga kya mu kisenge bakirina ate ku ssente entono. Bagamba osobola n'okugulawo akawunti n'osobola okuba nga ate okuteekako akasente empolampola. Tuli mu festive season tulina packages. Oyinza okugamba nti nze munfa omufaliso ne bed cover nga tukusalirako. Bukasooka nti mumpa akatimba k'ensiri ne nightwear nga tukusalirako. Kati package gy'olina essaawa zino ebintu by'oyagala okugula essaawa zino webiteeke bigatte mugato obitwale obisindikire Rosemary akugambe nti ya ssente bwe ziti nkusaliddeko bwe ziti ekintu kyobanga kitambula bulungi. Lwakubiri and it has been a while nga Musitapha tetumulina n'olwaliro mulina tugenda ate kunyumyamu ku bintu ebyenjawulo nga we bitambula ogamba otya. Tulina tabu abantu bebale kulaba ekivvulu kikuuba esigaddeyo nnaku 25 lugenda balwa Saturday ku Darenas Kawanda Friends of Musitapha yawedde dda just nnaku mmeka 2-3 endonge kola ekiri kye bagamba nti ekaabe ewolome Saturday okuyingira emitwalo giri 2 tebo ya mitwalo 50 ng'oyingira ng'onyumira abayimbi olina bameka bangi nnyo oba bali bameka natwagala abayimbi bantu balabe ku bayimbi nga 2 mu kifo kimu nga bonna twali stage kuwummula onaavaako naddako twagala abantu kuweweera ndowooza ensonga awo kitegeerwa basibo ne banya Friends of Musitapha oba oli mukwano gwa Musitapha abantu bawe ennamba y'essimu waliwo batagenda kusobola kujja naye ng'agamba Musitapha nze tebe yange njigulidde wano 752 34 89 0752 348967 abaga reservations tebo biki nawe ali ebweru so tutirako tebo nga tugenda kujja n'ogamba Musitapha funayo abantu bwe bati batulekaawo omukolo baguweesa ekitiibwa. Musitapha yateekewo tebo agambe nti gwe jangu oweeno yeyakugulidde owano yeyakugulidde batunyumirwemu. Bigenda bitya
Ansi tugira betambula. Tetambula. Ndaba. Nenda babisiyaga ebisinzo okukwata. Ekintu ekyo kinnenyamizaamu. Omanyi tulinga tulina etteeka nga tetulina tteeka ate byali bitiika. Naye Simon ati ekintu ky'ebisiyaga ekyo kiwanve. Kati ebisiyaga bitandise leero. Byasanyawo ekibuga Kiramba. Ate bigenda kuvaawo. Paka ensi eno bwerikola ki? Kati enjawulo eriwo banagufudde bizinensi nti ayagala ne natakirimu akiyige. Abaagala obyagazisa batabirimu. Kati awo confusion weeva. Singa bwe balidde bisiyaga byabwe. Naye enjawulo kati gye batandise okukola. N'atabirimu baagala babimwagazise. Babuulira njiri yaabyo. Bagibuulira batya? Anti kasitotandiko omuntu kasitotandiko okuexposing ekintu ekibadde mu kisenge. Nokireeta. Kuba olaba n'omusezi yennyini tayagala mumanya. Ke kali ako omuvubuka yaddanyeenya ekiwato. Gwe weebuuza lwaki ebisiyaga ayagala nnyo bamumanyi. Nga n'omuntu aseera obusezi ekyo tayagala bakole ki? Ayagala kukola bintu byankukutu. Mwana yanyeenyeza ekiwato. Kubanga naye kati bano bo amanyi abaana kituufu nnyo Katonda gavumenti wakwesiba bayinza obbakwatako. Amanyi kyalo gwe sayima embeera bwete ediscouraginga abakola. N'ogamba naye nkolera ki ng'ono mu myezi ebiri asobola okukola ebintu bya miliyoni 10. Omanyi omuntu gw'otamanyi abantu tubeerawo awo nga tukola. Ng'omuntu akulaba naye nga takumanyi. N'akulaba nga yakolako ku bigere n'ova ku bigere n'aliko okulinnya booda. Gradually agenda olaba ng'okula. Kaakati bw'omala otuuka w'otuuseewo ne bamugamba nti abasayimo bamenya mayumba. Abadde atandise okukola amaanyi gamugwamu n'agamba. Kale nze naye manyi bakola bukozi nange nkole ensina. Nti embeera eyo kati weeri abavubuka balemesa abantu okukola. Eyali concentratize ku mulimu gwe. Kale yegaye nti embeera eri baagala bafaanana oli bagala lwaki tetulinga oyo. Nga tukasolinga. Njagala okuba b'olinga amaanyi gaabwe bye bafunamu tebiri worth amaanyi gaabwe ge bakola ki? Kati batunuulira oli. Of course oli wanaamu explaininga kyayitamu okubeera bwaliiro najja kibayinga kuli omwe ayagala kuba buki? Buli omwe ayagala kuba bulungi. Senga oli n'alumagana omuli w'ebisiyaga. N'amunyonya muga nti nawe osobola okubalanga bwendi. Kasooka okkiriza kino neki? Maama. Naye nga kyagamba okukkiriziganya nakyo kyekiriwa. Kati awo tutuuse nti ate Katonda abadde ne batuuka n'obantu bbawo mirimu ku TV awo. Lwakuba abamu bagamba babawaayiriza. Anti kati Sayimu balabu oti. Bagamba nti bakuwaayiriza ekifaananyi si kikyo ggwe Sayimu. Weebuuze muntu ki omulala yagadde okufaanana nga yeekweka. Era kigendererwa kiki? Kulumika ggwe. Kubanga bagambye nti ekifaananyi Sayimu si yakola ki? Si yalimu. Kati weebuuza muntu mulala ki yali mu Uganda afaanana Sayimu atayagala bamumanye. Wano mu Uganda bw'ofaanana ow'erinnya oba omaze. Kati weebuuze ekibuuzo ekiriwo. Logically muntu ki omulala afaanana oyo atayagala mumanya. Nti bwe mba sinze. Ng'ate mu kavidiyo afaanana nga nze yeebisi. Yes. Kati muntu ki omulala mu Uganda gwe tulina. Ati naye kikola kiswaza manyi nga bwe tuba tutandika okuswalira. Faamu tutandikira eno waggulu n'okuswalira kutandikira mwaka. Nti maama ne tata banaawulira batya, famire enaawulira. Kati ono ayinza okuba nga kifusi w'amaanyi naye ng'alina abantu baaswalira abamwetoolodde. Anti lwaki afaanana ggwe era coincidentally n'afaanana ggwe gwe bagamba. Musitapha okufaanana kisoboka. Anti yes, kati tukkiriza okufaanana kisoboka. Kati oli amufaanana lwaki yandibadde ayagala okwebikka naye bya protecting ebimu n'ebyono. Kyeyandyagaleka akavidiyo singa kaba kafulumye kagende kasisinkane bazadde be ng'ate afaanana ono. Kati gwe muntu conclusion yabadde ki? Nti kyegamba nze puzzle gyenjagala osolovinge. Bw'aba oli si yali mu kavidiyo omuntu ki omulala gwe tulina mu Uganda tamanya afaananya ddala ono era interest ze kiki ennyo okwebikka. Kubanga twandigambye ono gwe tusuubira okuprotecting erinnya lye. Kati then mu Uganda tulinayo omuntu omulala amufaanana naye nga ayagala okuprotecting erinnya lye nga naye kimwalizibwako okwebikka. Erinnya lye mu bantu be. Mu booli. Bwe kyoyagala olya kimu nti yeye. Si kyenjagala.
naye lwaki byazze bikwataganye coincidence Musitapha zibeerawo nga banoonya omubbi nga naawe onyuse kubanga ono waba yakonfesingako ku muze ogwo teyakonfesinga muze yakonfesinga kukola kikola kyesitaza nga kiri mu layini eyo ekyokufulumya obuvidiyo obw'ennyuma mu layini eyo era ng'emirimu egyo litambulirawo mabega gyonna anti si bwe kiri eyesebo kaakati kisiraani kyekyo kyamutomedde kati nono era amufaanagana kati kyolese point enkulu kisiraani kye kyamutomedde kisoboka ali kisiraani tekirimu bi kana ekisoboka kaakati awo njagala gwe nnyonnyola ategeere nnyo nti sirayimo bakwatako okubba n'obyenenya nogaa nti okubba nkozesi kale ali kisiraani kyekyo kutomera ali bakwatire omubbi aluwa nga ate akufaana n'okufa anti bwe nava mu bubbi n'oteekayo ono saawandiika babbi balala kuva mu bubbi nze navaayo nga anti abakufaanana era kusoba nga lyafaanana nga naye yali mubbi kati kyo gwe kyolina omumanyi we tuli wookya omwana wamulabyeko bulungi aliwa ono yabadde waggulu yanyiizizza anti nyina n'omukazi gwe nalase nemugaa nti oyo omusobola mu kiwato n'agamba ndeka simusobola naye nga anyogootola ki anti kati abaana abo ssente wetutuusizza sente nga bakukusula mali Simon ensi eno eri bwetu bwemu ayagala kuba bulungi kakati ate kizi waliwo abaagala okuyita mu short cut kyenagambako nti okukulaakulana kugenda mpola mpola okukulaakulana tekubuuka era bwolaba obuuse akali omala nodda n'okakola ki odde waliwo olina okuba nti abaana balemesezza badiscouraginga ekinumamu kyokka kono na generation nakudiscouraginga bakola ekyo kituufu ekyamazima omuntu asobola kutundwa ku oyo muntu n'addamu n'abamu amaanyi agakola alaba nga agoba wali kubanga kirizagala ono goba wayiriza oba gobagamba alina be yakula nabo babadde ng'abeera nabo kati Simon bamutundwako nga balaba ye emisinde gyadduka mayitirivu ekyamazima nayinza obutakeera ku booda ye naye ka vidiyo ekafulumanga leero nga kavuma bakulembeze mu ggwanga wiiki egenda okuggwako nga kavidiyo akakatuufu ekali kakoze ki etteekero lyajja no mu Uganda terinakolako lwaki tebatunoonyeza source za vidiyo ezo kubanga vidiyo gwe bakikola bakigenderedde kubanga ne wali mu vidiyo era essimu ogikola ki ogiraba wali wanalayizinze ka vidiyo anti labayo ate kati manya laba nti essimu kati editebe emu zibaawo nnyingi anti kati eno ready eri ku stand yekwata kati naye ate manya waliwo egikwata emabega ontegedde bulungi oba amagezi otega kikuwa ekwata eyina egikwatira emabega kuba mpozi gwe ngamba nti eno yenyini gyewalabye yekutta emabega eno nsagala gaye ng'osiisinya toyo kyegamba njagala okitegeere bulungi nti walabye essimu ng'eri ku stand weeri naye essimu eyo ate si eyabadde ekwata kamera eyabadde ekwata okitegedde nti waliwo ate gye biraga gonga wali wegatta tuteekayo essimu banza sikinaamu interest ninga abalala balinamu anti kati interest eyo evaawa essimu zibeerenga jona badde ne junior nangamba nti babutunda yangaye babutunda website abantu abaagala okulaba ku basajja nga beejogootola ate gomanya ebyobuseegu buwa asaabuuza nze kinnesitaza manyi bw'abakazi gye babutunda oba basajja simanyi kakati tegamba nti kati olaba embeera yabaddewo nti kamera ziri awo mpitirivu naye abaana abo baana ab'ensonyi oba kiva na waka era natunidde maama we ng'ayogera nga ndabira kampuni ye mukama mwe yagamba alina emyaka 3 mu emeka maama 3 mu 5 omwana wa 2 mu emeka ebizaala wa myaka emeka anti yagambye wa 12 kate ye omwaka gw'olubuto yetagubala yagwerabira n'ogwerabira yakutte 12 gye yazaalirako yafunirako olubuto naleko na 23 egy'omwana ye naga gya 3 mu emeka maama anaagayingira labika nkulamba linda anaagayingira awo omanyi mwebali kati olaba natunulidde omwana naye kintu ekyo si kirungi naye tukireka manyi nakyo gyoko mu kyogerako ennyo tukireka awo owaayi awo naibo Kyagulanyi yayingidde Bunyolo
ngona tamaze okumuganta linnya oluvannyuma lw'okumulaalika nti toyingira bunyolo bw'onaayingira bunyolo ojja kwejjusa naye munaye bakuba nti abasajja abwe abantu tebayiga oba tokyalina wogamba abantu ne bawulira tokyalina era namutunudde ono ng'ayogera yabadde bagamba abantu be nga 10 babaddewo bangi kali mu 13 ono yaganye onogenda awo alabye bobi dayo labe video bulungi ono babadde oside wali omuzindaalo wali nga waliwo emmotoka lozimotoka ne bagibazeemu abantu njo kwagirabye nga munda erimu abantu nze nabye abantu nga 13 kati gwe mbuyabye walabye 13 wali katozimanyi anti okubala kwabanga kuzibu tonenyeze wasigwe wekka kubala kwabanga kuzibu wabaddewo abantu bengaabo n'abagamba yo ate nedda ate bagambye temugenda ate muddeene wakamukubiriza abali ewaka tebajja nga yaani agamba mu ggwanga lino omukulembeze anti omukulembeze tasobola kutegeera ntegeera z'abantu kati abakakenno baagala omuntu gwe bataagala tomulaba noono kino ekirala kino ekinene kyakunamira ensi ekyali wano enateete ekisa kya mukama tobakyabana kyo ekyagira oba kyalidde abanenga olukuŋŋaana olwo lubaawiye wakirabako yali oyo majambere yagira majambere ye muddugavu yagamba tebalinnya gundi tebalinnya nateete saamulabako ng'abantu balinnyayo ate awo yali avuddewo era bagamba nti singa yali omwani wulidde obuzibu ate yali alazeewo teyamanya lunaku yali ataafunye emirimu emirala emitongole yalyesewo musigire taleka nga ofiisi nga nkalu kibi nnyo ng'obadde oteeseteese ekintu kyo ate n'ofunamu akakutaatagana tolina kuleka ofiisi nga nkalu newunyiza Nabanja okugamba muno tebalinnya abantu bayinza bagana okujja ku Bobi Wine kisoboka kati oyo mwagalo w'abangi ate banayo sibalina kumanya aba otabona n'obuvunaanyizibwa wa prime minister okugaana abantu okugenda ku campaign yabadde abawa amagezi okusinza president byabakoledde aba opposition bagira babeesonyiwa anti Simon government buli kintu kyekola tekikola ku ssente zaayo ekikola ku zaffe oba ekyo kyebaagala okwerabiza abantu ssente zaffe z'omusolo bweziri boba omulimu gwa ate babukola ng'obuyambi okutuyamba nti gw'ovaawo gwentuma ku dduuka nga nyina ssente zange kitegeeza n'omulala era asobola okujja ne mumutuma ontegedde bulungi nti gwoba toliiwo era naffe tusobola okukuŋŋaanya omusolo netugwa Simon tumugamba nti Simon okutukolere kino gwe tukolere kino kati naye ate leka kitwalanga buyambi nti bannange mbakoledde kino ebisente bakola ku ssente zaamwe wa musolo kuleka yali atunze ente n'atuzimbira oluguudo olowooza nsonga ki ezo eziyinza okuba nga zaleetedde abantu b'ebunyolo okunyoomera mukama waabwe omukulembeze waabwe abakoowa kibi nnyo Simon kibi nnyo babeezaawo ku bisuubizo ate nga balina reference balaba abalala gye bikoleddwa Nana Habu Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Musuubuzi munnange nawe walina ekirooto ky'okusuubulako e Dubai neneesanya okukwanjulira banno ba Clarion Integrated Logistics Solutions abeesigika era abeesimbu mu kutambuza ebyamaguzi by'okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda nga biyita ku mazzi oba konnyonyi ku bbeeyi ejja mu nsawo yo. Twesige ku Clarion tukuyambeko okutuuka wotosobola kutuuka mu bwangu nga kagayise ku mazzi atwala ennaku 18 zokka ate eya kago atwala ennaku 3 zokka okutuukako ku woofiisi yo. Tusangibwa ku Diamond Trust Building omwaliiro ogwokuna akasenge 411 kati osobola okukola oda y'obutereevu ng'oyogerako ne Nankabirwa Sitera ku plus 971 582 58 oba ku WhatsApp ku plus 256 756 846 772 oba jangu butereevu ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Hamri Airport e Deira mu Dubai. Clarion lw'okusaabaza ebyamaguzi byo mu bwesimbu okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda mu nnaku 18 zokka.
kati manyi eno ensi yafuuka ndala abantu bakebera ku internet okwo ne balaba nti ensi yaffe yenkana eno obugagga ate eno kino kikoleddwa kino kikoze eki kiganye benyini bakubiriza abantu okusoma abantu basomye kati omuntu yekebera naga ne ensi gundi tugisinga obugagga tugisinga twali tusinga ki emyaka 2 agayise emyaka 15 eno ensi twali tugisinga wetuti ate kati tusinga etukubisa emirundi 4 kati bena babira bati kyali bantu basiru kyova nawe nyine abagenda ne gwe webuuze ate bakola ebintu ebiswaze ennyo nti gosho okuva mailo 10 nojje Kampala olagira goza ku kyalo Katonda ajjayo gwe wekka oba mu district bayo balaba kacheza nti ayinira abalala baleeta nabo ne bajja ne babikukwa ku bwongo ne badda ne baga nti ekimala ati gwe kyokyoka okwebuuza olabanze Katonda yanzijayo nzaani nawe nyine abaleekaano tebalina kirabawa Katonda tuwalabi wano from zero simayi bala sisi simayi RPK simayi KKK bibalina butibwatibwa obwo RDC oba ayina bamyoka bameka wali RDC tulina RDC waliwo RDC tulina na assistant RDC tulina deputy na assistant waliwo RDC waliwo assistant RDC waliwo RDC yennyini kati RDC ye wambibugera n'abaana mu myuka ate tulina assistant anti ze bempulira ku radio waliwo RDC waliwo omumyuka wa RDC waliwo ne RDC yennyini kati waliwo n'omusibi w'obuguwa wa RDC oyo omumanyi ne babeera ku mikolo naye ng'akiikirira kandi ate guno omukola ate omusibi w'obuguwa yazze waliwo RDC post eriko bamyuka nga 5 waliwo RDC assistant RDC yennyini omwogezi wa RDC waliwo n'omuyambi wa RDC PA naye waali awo naye ayina ebitiibwa bibiri awo amanyiriro awo kati abamu tubalabye nga bavayo najja n'afuuka ekizibu temwogera kino temugamba kino gwe todde no gwe tosala eri naye ng'amanyi duniya oyinza ogiteekako ekifuba saimene duniya buli muntu agiteekako ekifuba tolina gy'ogitwala toli walina kuziika muloole kwabo era awo kati kyebakola bayamba baana baffe okufuna byafaayo anti obutambi tuba okwata ajja nti yayagwiranga bw'ati ng'entaana ye eri wali nga yonna eguddemu eti wajja yitawo ebbanga otandike nga abantu abaana entaana kyekigisuddemu ekaddi eri awo kiba kiwedde waliwo omukulembeze omu nga yali mukamba ng'alina amayumba ago ge yawamba mu tawuni nga yega okusalawo gwe n'emisala ng'embooka evuga bakuba naye kati n'emu baagimuggyako kati abantu bayitawo nga bebaagala bati kati olaba wali ogenzeeko okuba n'abalambula amalaalo gabali abakambwe ennyo abakamba baliwa kati nga muntu yafanga mukambwe ennyo nga bowulira baleekaana abantu togenda gindi abantu balinnyana kuli nno abaana boonoona mu bijja n'osanga oli ng'asitamye ku mutwe gw'omulenzi kakati duniya weeti abantu tebagimanyi yalowooza nti amaanyi galina nabadde ndaba compound yali Galanga Jeno Galanga omwana nalaba luli wa Saddam ningamba ono nalaba nenda wa Gaddafi yinze Gaddafi ogwe musugwe mukulembeze nasobola okulako nga bambi ayina eswaga era akumye bakazi nga bayinza okwetala twabalabanga beetala bati bangamba bituufu bwe security ya Gaddafi yajja mu Uganda ne wambe ya Uganda nga Gaddafi ajja abaana bate bayogeranga naye natunonga tunonga kati Katonda ono ali musobolerawa naye Katonda yanyiga oli n'afanga ekitagasa kituufu ate nze nalabako nga bagenda oziika ono omu waliwo yali omukulembeze awo e Kampala nga w'amaanyi nga mugagga nalabanga bagenda omuziika amayinja balina bye baagayola ndowooza wa mugagga munne tebaagula amayinja amapya bakozesa bakadde esebo era ge baagenda ne bayola nga ne kuloola ogalabira ddala nga bajje ku lujja lwa muntu baagana okugula amayinja amapya naye ng'omusajja ku ssente zaalese ani akola ekyo nja mukubuulira bamuzika na saidi zeeno ku Gombo Road
kati yali Muslim kati gamba amayinja bagayola amanyo waganti tugende oba lozo bateka ku budget waya gayine waka omaye byali mu tebana mayinja kakati ne bali kuzama pya wakiri ku sendo musajja olize yaleka babeshi ne kali kirabika yali ku budget lozo yali ayina amayinja ge waka gatule gasigala ku site atenga manene bulungi naga mu muntereko gano agawulire kati kye yakola ngagenda ndoza jamba lwamu wa budget mpya eyokuzika gojina ndoza ayina amayinja gagafika ku site ngasindika yolole namulabaawo ne wasoko no kusawa cement obu nemitayimbo bagana gino gule minene no bagula 10 iba mu bufunze nga bagamba alese afuna omukisa bafuna omusezi namubalira abakoze bulungi ekyo kisane kivaawo okubanga aliridwa omusezi taluluma namulabaawo nennaga yiba sajja mabandi guza amayinja amapya nina amayinja bamutako second hand kusedeze yali ayina ekyo kyengambye abantu nti bannaye tokola nnyo bintu byogenda kwejjusa dunia eno giraba dunia eno bategeere ate munnange lwakuba ensi togissaako nnyo maanyi abafalansa bagamba bagamba they learned nothing and forgot nothing nti Katonda yakola obukulembeze omanyi obukulembeze obwo nabwo kikemo kyovula busyambuga nti omuntu waaba avudde mu bukulembeze musaasire nnyo nti omuntu wabeera nga ali mu bukulembeze yeerabira n'ebyayita ebyayita bye n'ebibye n'abalala abeerabirirako osobola okumusanga nga abadde tannafuna ofiisi mwatula nga musajja ategeera okufa naye kasita atwa mbw ati nakkakkana yeerabira nti ne ofiisi bagoba kati mulimu botunuloko nayogera ebinoga obona amaanyi agajja wa oba teyalabako kuba amaanyi abo tebalina maanyi nze ndabye ku bantu abamaanyi ate mbasomyeko nowulya nga omuntu bamuwandiiseeko ebigambo noga oba tebyaliyo naye ogenda okuba nga ate waliwo gubaleese eyabiraba naku waliwo abijulira ati okyali kituufu ngagamba nze neerabirako ku ABC nalinga bwe yalinga anaava ewuwe ngekkubo liggalwa kati waffe eyo munyonyi waliwo ekkubo gwe baggala nga ajja buli lunaku kati ate avuga wanuwe wamaanyi ye taliiko nti zidde eri ye avuga wanuwe naye Katonda agenda okukwata ku oyo ate ate eyo nkolima yakinaku naye Musitapha sikolima maama gwoloza buli ali obubi bakolimira mukolimire waffe yatugulirayo naye yagulayo nga ffe twagula gwe n'omusobola okuteekawo naye kyakola kale ennaku zino shopping ennaku ezimu ekoma ssaawa ezi teyaddamu kufuluma waliwo ateekawo embeera nga mulinga bali mu kalantiini saawa so tewali alabikako ku kkubo lwaki ayitawo ate oluusi oyinza okubakwata chance nga mbi nga waliwo ate nono asabisaayo omulala waliwo ono gwe bakomba ebigere ate naye nga anajja oba lwakusatu alina lwasabisa naye olwokusa naye ate n'abafuukira ekizibu n'abanga ettaka lyonna ery'omunyonyi yaligula oyo bayita omugagga si muntu ye naggala ekkubo yayinza oddigga ly'essaawa ng'ezi n'obuyinza ebyo bikola obuyinza waliwo omusajja lumu batusiba ku bypass awo nga gw'ogiyita waggulu naye ng'omukulu waaba ayita waggulu ne wansi waba akola ki tewali asaba basiba jjamu n'ava eno wansi ekawala n'agenda n'agguka ku bitaala kati olaba naye Katonda ono Katonda agenda nabawo amaanyi naye tebandijoze bantu kubanga balabyeko waliwo ne yakuba omukazi wane olwi eseeta wa traffic oyo manje nani utege nga naye tawunyikako ebibya nti naye Katonda ate Katonda singa basajjamu abalaga kale gwogamba otya nti temulinnyo eno egundi botagulidde yadde eswaani y'emmere ate olumu omukulembeze olina okugayidinga abantu okwesi kugayidinga eyo order ate bwemala nogaa nti omuntu alina eddembe okukola kyawulira kyayaga kasa kiba nti kikosa muntu ate gwe nogaa nti ogayidinge awawa weetaagawo guidance awo teweetaaga sigiraba nti oli omugambi eddembe okutambula nga wakoze kasaba talina gwakosezza ate ajje kulaala aba agenda kukubaani
obalalize nyini zoboga nti zibeerawo ddala etulondole ku masimu oyo waliwo edda batufugiranga ku masimu nga Leeeo bwesalawo ere beesazeewo ng'esobola okusalawo ne promoting omukulembeze ng'emufiirako bufiizi andi kati munaye munaalabira ng'onoggyawo ebirala balaga ebyo olwabijja kati nga waliwo edda kwabeeranga ku gundi ku TV okwo wegula tewala neera mwali mukyalo mwali bakulu naye nga mukyalo ku TV ki anti gwe okulwa mukyalo nzo buyita obuto tofaayo wabeera ku TV ki nga UBC skafa tomumanyiira naawe kakati gwe walaba ku mawulire kati ha program walabako program ki UBC UBC nze naje balangako buzannyo nga kazannyo ki natandika okukola obuzannyo wa UBC natandikira ku When Your Mind Bukedde gwe yamala nezannya nemala nendaba Gardener's Daughter Generation tewamulaba Generation wadawo BS kati wali oliddawo nze muna sina mboozi olwo nengenda mu kyalo ebuzibu bwennina kyogamba omuntu teri muntu awangalira Kampala kutuka Kiwalaata kati era mpozi ng'oli Musitapha attaka mutunawo residential kanyanda awo kati kirabika akuloga omuweese kati awo buzibu bwava nze abantu bonna bemmanyi nti omuntu amera Ekiwalaata nga muto aba yava mu kyalo najje Kampala n'akaliko okuyingiza mu biri ebintu byataakulirako era kwe kuyimbulukuko okwo nti oluusi okuyimbuluka tekuba bulungi naye basayini eraga nti omubiri otandise okuguyingiza mbi gutaakola ki omanyi kati gwe obuzibu bwolina buli bumu olowooza buli omu n'alinnya bbaasi simanya buli omu transport n'atammala ate nivaamu n'enziruka anti byekunyumiza gwe olaba tewalaba ku kigenyaagenya naye yasooka ku UBC nga tanagenda ku WBS kati anti gambye tewalaba ku Sergeant Mpiima omanyi n'emmotoka yo y'omukebe kakati awo awaleberanga wa neighbor ani nze nga TV yamwe ya Kaladi nasooka okukola ku TV ya Kaladi 1996 yali Panasonic nga Kaladi anti wange yagiweereza jjajja nga TV ekyusa etya yali ya remote kati Simon emyaka gyo TV gye walaba eneyo kunyola pesa nga Leeeo kakati ezeza black and white nange nazisanganga ku bugenyi n'entya tosobola kubanga walaba ku TV nga black and white nga ya remote gwe wulyako teyali ya remote banna gagambye atya era nange mama teyali ya black and white yali ya Kaladi Panasonic tatawe yali minister ki fe tubadde bulungi ebbanga lunasereze zitabaddewo ne tubadde bulungi kati semo banga wala ku TV nga fe twalabiranga black and white nga gwolaba Kaladi tata wange munenya n'omunenya era tandika nga gwogirabe gwe TV gwe ya Kaladi anti nze olaba kati nze nalina akagaali nga neighbor waffe omugagga anwirayo kino era nawe balabala clip eno bakijjukire bulungi nze nalina akagaali nga baneighbor baffe abagagga abalungi abakyuse emmotoka buli wiiki tebalina gaali era nga ffe nze alina eggaali baleeta amagi naye we sitegedde mu 1996 yes wala ku TV ya Kaladi jjajja yagina ya Panasonic awo mulemirembe bamuziikaawo bannange n'ava Joyce wawe Kanyanda awo yafa 2,000 egyo kati gwe ngenda kugatta kuba kapo nze jjajja wange yafa olabula jjajja wange yagenda okufa ng'alina emyaka 72 ng'alinnya ennyonyi abatulaba kati ono naye munyawe nga tagenze kukuba kyeyo agenze kukyala noono gundi Innocent waliwo noono omulala ono abeera ne kasukoona alimba ennyo agamba omukazi ateeka eccupa mu bukyala nga tayagadde ne kojja kati muweze bameka bana babale kojja Saimo kapo etegusula muli bana kati mwetaka kusanya ligi yammwe kubanga 96 gwalaba ku TV ya Kaladi 96 Kaladi nga twali balodi yingaffe yatulemera kuki anti sinze obalodi bwe baawukana omuntu akulidde Kampala n'alodikanidde Matugga nedda sewo naye ogenda kuswala mu comment nze n'okujja Matugga okumanya nti Matugga gyali jjajja wange yali abeera anti ngamba anti laba ogenda okuswala mu comment kubanga abantu bakulaba emyaka bakulaba osudde akaleka
ne bagenda okuta 96 awo kaladi mu TV ya kaladi etuuka mu bulamu ewaffe tu Saimo alimba bannange 95 nganze nina akagaali nga simmere yalumbe nti buli omwe alya olwo wasoma ddi ng'osoma n'akagaaliko nga nkale kaakane kasanga bannange Saimo yewadde eddembe naye kale zono ba obbiwe ba obbiwo nze nsomedde Kampala teri ba obbi bonna kwebali era balabala simanya kumanya Musitapha ezemboozi zammwe ez'ekinaku manti bagenda kukulaba abantu bakulaba bagenda gaye kati wanaalimba ekyamazima olimbye nnyo tewandirimbye gamba nti Saimo kino olimbye naawe olina abaana ebiremo byokola ati ono kutaba bigenda sigalawo ogenda banga ono alina omwana w'emyaka 35 simanyi w'emyaka 23 gayi wa 35 mama kisobola kwerabira okimanyi nti gundi yajja mu Uganda naye mwana pune kisobola kwerabira Bill Clinton yajja mu Uganda ndoza 95 96 we watyawo ennyonyi zizooke zisuula obupapula okuva mu bbanga awo ng'oli ku ssomero alina akagaali awo simanyi gwe wali okola ki eggaali eyo oba wasikira nsiki awo yenfunayo yo sinagitegeera eggaali engeri gyejja mu bulamu bwo yo sinagitegeera kubanga ekyamazima ky'obugagga wapakasa nno mwana muto nayina eggaali era ekinzikiza ku ggaali ekyo ekintu ekyo bahane bani nga bagagga balina enkoko naye nga baleeta amagi bavugemu mu ggaali yange bwe ggaali yeefunika etya bagingulira awo wazibu awo eggaali gyejja mu bulamu bwo awo tulekewo ntegeddewo naye ng'omuntu omukulu ntegedde naye kisinga obukulu ekyo eggaali yatuuka mu bulamu eggaali yalimu mu bulamu TV ya Panasonic colored okumanya nyini yali ajagala teyali mu ddiiro omuzukulu eyamunyiza tagiraba naye nga si ya remote yali ya remote bannanga alimba ya black mpiyamba ajja tutuga bannanga olimba byogera olimba nze kati mnanga tukola ku TV ya colored maye ya remote ya black and white kati neighbor waffe wansi ewa mwami Kiwanuka World Cup wa South Korea waddi waliwo naye World Cup oyali ow'emisana South Korea oyo 12 yali ng'okumakya kati awo wendabira TV ya colored nga babani erinnya lyabwe linvudde mu mutwe bakutte TV ne bagiteekako akantu kano akayawulanga kala kaba kagira bwe kati kabanga kala 3 waggulu wansi ne makati TV ya black and white kyenzamu okusanga kati ate yo ngisanga wa muzeeyi Mutyaba erukuli naye bana omusajja ono alimba aba agaye nti yalina TV ya remote 96 TV banyolanga nnyo leero bati nga radio ate black and white abanaku ze baali balaba ne kati nyatwogere kate bannanga omusajja alimba bw'obanga ku TV ya kadi 96 gamba Saimo jju omusajja alimba bannange nga ina remote nze nsooka okwogera ku simu essimu yawe okwogerako n'omuntu ku simu 98 yali landline ngenda kubuuza kapo kwa ajja kumbuya ddala TV eyo wali kyali kituufu 96 nga TV ina remote ng'obeere n'omudiyo n'ogiraba oti ne deke yo nzikiriza eno ya firimu deke yatuukanga time ne kubanga ababulaka nawe tyabanga na deke kino nakyo njagala okimanye affe deke twaginanga kakati deke obikulano waggulu akantu ekintu olutambi we luyitaye bati yatuukanga time negendako enfuufu n'ogibikkula n'ofuna akapapula bwoti nebanga ejja bwoti nemugenda ne bayisaako bantu zabajjangako kati ffe twali baana nga batukkiriza bikola omuvubuka omukulu owaka yakikola nga si yeggwera neyisaako kyebuuza omuvubuka omukulu nga si yeggwe ate yalinze ate gwe avuga eggaali akagaali k'abaana ato tokamanyi omuntu ngati kankubuulire omuntu atukoga nti leeta amagi nkwe mu ggaali aba muto Lawrence naawe badde oli musiru omuntu atukoga nti leeta amagi n'atandika okukola bizinesi leeta amagi nkuwe mu ggaali leeta asaasyu omukale waawe enkulekedde nkusange enkomewo nkusange kale leeta asaasyu omuntu wali muto ku myaka ng'emeka
otukoga nti leta amagi naye nga n'oli gwogamba amagi okimanyi tagayina myaka nge emeke 3 obukujjukujju wabuleeta mu maaso senga haamu yiyo ng'ali mu kujjukujju amagezi olonze malonde tegaaliwo mu buto gw'ogamba nti ku myaka ng'esatu kwena esatu kwena anti Katonda abakuwa n'otambula n'obukujjukujju senga olina akeedi e Kampala kubanga watandika obusuubuzi ku myaka emeka 3 era ekitono ennyo ng'andi amagi ng'aga 3 kwana awutalyo yali omuto ng'amala ovuga mu ggaali amala n'agijjamu ne ssente anti kyenze kyekyobugaga kye nalina nga bubayineko simanyina kumanya omusajja alimba bannange kapo mutuyambe ono yali yaddiriza ennyo atadde ku mungi otandikadde okola TV ya kaladi nyala kusanga nze TV ya kaladi kubanga ateze okusooka okola ku TV ya flat yali Samsung yate yo najja mba neighbor ewaba Shafiki waggulu ku lusozi 2 kyembuuza otandika ddi okutunula ku TV mwaka ki okutanga okulaba TV zenkuze ndaba TV wala ku filimu zaba China ezo nga bazanya filimu nga bambadde amasuuti ne kati bagambala kati nze na family nze ezimu ku family zaffe na family jesanga mu TV ya black and white kati kyembuuza mubuuza TV otandika giraba mwaka ki nazaalibwa ndaba TV ate tumanyi mwaka gwe bakuzaala wabula gomanyi 96 ndalina remote nabanange Simon Olimba oyagala TV ya kaladi ntandika gya mwaka ki nze onyina obuzibu ku remote neda Panasonic yayina remote banange omusajja alimba TV z'abaga zaako nga remote terabika TV ate yali nene kyaka ziba mu TV zakati yali size nga 50 ne kati kyembuuza obukujjukujju obusuulira waawo kwajuka watandika n'eggaali yo kati wakugenda na ggaali bw'otyo n'ogyongerako senga obugagga bw'oliko kati gwe kikutawanya kukuleka nedda nzikiriza naye kye ŋŋamba nti obukujjukujju ate ne bufiira wa omuntu bw'akula akyuka amagezi gabula awo kasi tukkiriza ekyo amaya gakituufu naye omusajja alimba naye abasajja abo bakoze bubi nnyo okwonoona abantu kati abasajja manyi balimba abo neda manyi kati laba kati example gy'oleese Haji Kapa agamba obuzibu nti byanyumya mbate mbikola ki tetubimanyi tetubiwulirangako oba kitegera kati nebirabikanga ebipya naye ng'ekyamazima kwabimanyi yoyo ow'eryato era y'omu musajja wali otambuliddeko ku mazzi ku kidyeri gabaako obupande nti wano katukutte eno direction bategabaako naye basoma okimanyi nti nze twali tugenda esisotukako mu kiseera n'ogamba Katonda n'amala tuviramu wano ne ligwa ebyanga biba bikomye nga gy'ova tokyalengerayo ne gy'odda tolabayo naye omusajja alimba otyo omusajja n'oli omulala munne sendi ate emyaka basajja abakulu abo balimba oba tomanyi nti abaana bato babalaba ate namutunulira nze kati begaseeko n'oli kkojja omusajja n'agamba nti omukazi yakwata ecupa n'akoona oba tosasudde oba ate ye nga ate obulimba abutadde nnyo mu byobuwemu oyo naye ali awo bwe begatta bati ne kasuku ne bakola eggwanga lino ekirala wali awo baali banyumya mboozi ki oyo naye ali awo ate teri alimbanga muto sinabe muvubuka alimba mwenna ndaba muli bakadde oba mulimba banankola ki ekikutawanyiza kimu remote remote gye njagala osootinga awo era TV eyinza n'okuba ekyali ewa anti gyeri ewansi Panasonic musajja alemeddeko yali ya black leero sigenda kuwangula bannange ontuga leero ekyamazima ngenda kuleka tankwerekereze naye olaba olaba TV ya kaladi ngambye bwe nti saagala tuyombagane leero siyinza kukuwangula okirese gwe kyoba okaki kimu biwayisa bikolera abaana ane omusajja wide kikayongera kakasa nti nagiraba walinamu ku deeke deeke yakolera ku kaladi deeke bamu yakolanga deeke yanti yabanga ya pini kambuuze
abamasanyalaze kibe wasooka okulaba kati njatuma twawula eggoye kitongole ki ekyamasanyalaze kiwasooka okulaba ewammwe nga kizza okugjako amasanyalaze UEB abamyufu batambulanga kuki ku piki ate ebe tewabirabako wali okyalina mu kyalo mwayi mutu sosasula amasanyalaze Kampala wajjayo n'emyaka giri emikadde wabbisako amasanyalaze kawaya wakabisa wakabisaako kano kebagatta we bati waliwo ebintu ebikolebwa ulirako waliwo ebintu ebikolebwa abaana oba n'abantu bakaki kabawaka amasanyalaze gakawaya gabbibwanga emirundi egyo kati kyembuuza ng'okwata ekitu ekimu akawaya akamu nokateeka mu sayidi ya fuse oba kalaba akasonsekanga mu nsonda kisisimanyi kito awo nna ntegeerawo nabalabako toyina kyewalaba toyina anti labayo nze amasanyalaze nagalabanga jjajjange yakula yakuba buli muntu alina obuwunga alina buleta wuwe jjajjange yakula yakuba kasooli wandejja oyo university ne ku secondary kali waffe ng'ekintu ekiyitibwa amasanyalaze mwalina amasanyalaze mmwe nga jjajjange yaliisa ekyalo kyonna buli alina akawunga ke alina akasooli walina muleeta wa jjajja wange zino mpita mu babuyonjo bunneeyolese ku mikolo ssebo nemubanyebanye n'ensi eno gwe yasuubula eggaali ku myaka ena singa tolina akeedi alina oteeka okuba nga tewagigula asaagula gaali bangulire nga gaali nina kakati tuveewaawo siyinza kukuwangula Musitapha olaba oyinza oba tovuganga na ku gaali yo ne mu covid olaba yakulema okugula gaali bagiseera nze ate nalina eggaali mu covid era eri wangi nagigwa $58,000 awe katwe eno ndala mu covid wallahi sayimu tosagula gaali $58,000 eri niddawa nagitunza asikali wa ku masengere waliwo yagigulira owagwa agigula nze nagigula covid nga atandika bwenti nje natambulirangako kasa twafuluma covid nenjiguza yani kamoga wazze weetegese nnyo okulimba kuli ku script kakati so kuwangula kwabuli ate budi weta n'ojuliza negundi bikira Maria owekasubi ku bitonde owaye tumalize Pazo kyekyamunyiriza okutuuka awo Pazo none era agenda kuyomba kati nenjogerako bwenti agenda kuyomba Pazo twalendoza tuliva mu campaign ate mu campaign sategedde bano balina byannyonnyodde naye kikyannemya okugatto kijjamu ensonga era alyoko munyiivu avuma buli omu yadda principle talina gwatavuma naye principle talina kyayinza mukolako ate ne mukunja ono gwerigizaako naye amugenda essiro Pazo agenda kusiba mukunja ku ngeri gye yalayiddemu ayagambye oba atamwetondera yalayidde okulya ekika kyonna n'ebyo bulijjo abirayira oyo bajja kuleppuka bayinza okuba nga ali GM Pazo namukunja kati oli gwabajja mu mboozi naye ate leero nabyo obwanga yabuleetedde nnyo principle bw'ati era ati kyayimulaba mu media buli muntu gwalaba anoonyaho oku yonna gye yeekwatako alina kulippira kyagulanyi buli alina akasonga kayagala okuba ng'akola ki ng'ayisaawo senga natandika obutandisa nateka kukwatira ifu natandika okwetoggola ebiga agenda kugamba kyensi naye olina wawulira mu buli zinnya kyagulanyi kimwayizibwa okuyulirira mu bwati n'alaba naye n'amwyitako era bagenda kwebaga aliwo naawe mulaya oli ayitewo agende kuki kubanga gwe ddi wali omu naye nga tedda kola ivu ng'alina kyagamba ekya bw'aba tavuma muntu aba yewemulira bibye omusuubira okubulira yabadde akusomera yabadde akaayana mutuke tuyimbe waki baganda bwe tebakuyimbira anti ye ayimbira eri omubuzi weno si bayimbi okitegeera era ssubi eyo amwegomba kujja nti ayimbire eno kubanga oyinza okukireera nga ku intaneti okwo yasingako challenge embi ez'okuyimba ez'oku stage
siwe kiri simanyi naawe omanyi beera wa mazima oli musajja mukulu byembadde manyi sibikugambye ebyakagaali sibigambye weekako ne bino bimanye nja bimanya naye kati simanyi kati tuyambe oti kekisesi kale ku magezi go naawe okiraba nti abaana yasingako challenge ng'ali ng'abantu bali batya kati oba osayininga oyo gw'oleeta leka kutunula buniza mbuuza nti oba osayininga ayimba bw'ati kisinza byenjagala nye bwe manjagala awummuza abantu era nsobola ommuleeta anti abo boolina kuleeta bannaava siwe kiri simanyi nedda ya bino oba tumanyi kale kankuyigirize abo boolina kuleeta baani bannaava oba oyagala bawummuza abantu birowoozo okitegedde aye tuleeta bano kati yagga oyo kugamba nno musayininga oyo ayimbira awo ene wafa abaana bakuba endongo tobalaba ibasaawe balinya ku stage bakabakwe balinya ku stage bapalaso ozanya n'okuzanya njala olage campaign yaffe bakyo yonna omwana yali ayimbye nga bali bati balinga batunula ku accident ani nga temunagenda mambo kali abantu bomambuka bakambwe mbuuza ani ate nze mwana yannyo nangamba now that is who we are for us we are happy at home anti olira ufiire ffe tugendayo ojja giraba bali ojja n'obasanyusa nga bakutunulidde we bati batuuka ewaka ne basanyuka balinga ntente manye nti erira wano n'enywerere gwe tugendayo ojja kuwulira ojja kulaba n'abaana bakenanga kuyimba nga abantu bali bati ng'oli alinga alinda omuntu oba ali bayita bati eno lumu gye wazaaliramu zaaliro omusajja alinda omukyala we ali eri mu gundi mu zaaliro nga bali we bali oyo oba ayimba oba tatuyimba ye kati ayimbire wa weewuze wa ayimba tayimba gyayimba tayimba yo ati ayimbire eyo naffe tumwagala ali eyo ffe tumwinaako obuzibu ali wakimu bajjonkera batayimba wammwe tewali ayinza kumujjonkera oyo naye naawe Simon tubalemu amagezi kati omujjonkera akoleki nga baani bagenda okugattako abantu tagattako ate gyali bali bati ng'osayininga oyo nga nawajja abakolere bati bwaba yabaloga n'ababajja ayimba bali bati ng'oga nti tutumuli mutta tayimu bannange totunula mu kamera bamajjako obona amaze okukola Pazo musajja wange anti nange ndaba otunula buniza kati bajjeko ssebo anti musajjawo ate kati nze ombuuziza waaki kumaliza byogera tonkaka bigambo kubanga obuuza omuntu ali n'otunula oti ng'akubiddwa enkuba alowooza ogamba kenjogedde ku Pazo andawe yegenda kusegulira omuziiro owedde nno oba wakajjayo akasente bwoba wakajjayo akasente omuntu osooka omubuuza nga kati omuntu omuwanga script omugamba ono muwaanemu katosa muwaanawaanamu ati nabyonoonye dda tofaayo kati n'ak'okumuwaana kamuwaane nabyonoonye dda tofaayo abanaalabanga omukuba banaalaba n'okumulabanga ati muze omuntu ŋŋamba mpolampola nti ono leero naye kati gunze tolina kyongamba nze njogera mazima kankubuuza ekirungi kirungi kiki kyewalabye mu bigambo bya Pazo tombuuza kubanga nze njogera mazima kati wali badde waŋŋambiddewo behind the scene nti ono muwaanemu bale toŋŋambye olwokimanyi nti musajja wange ate njogedde ate olina otunula buniza oti kati kati ogwo mulimu ki nze ŋŋamba eri ebbali nze mbadde manyi nti byakwogera mazima singa wadde oli mbadde ogenda kugamba oti ati kati nze njogedde mazima kati senga wangaye nti muwaanemu nti ayimba okufa yakuba eggulu nga bali bati era nakyo naali kyogedde tomusirwaswala naali kyogedde Musitapha alina show ku lunaku olw'omukaaga olwa weekend basanyabo bawe namba esimba ne mutuguleeko tebo mutuguleeko tebo 0752 34 89 67
0752 34 8967. Kale mubeere bulungi yamo. Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lyennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority.